Endoveso. Kutenda mu mukaaga n'ekifuuka fama ekintu ky'omusiki. Endoveso. Sebo. Wanji. Jebale ko sebo nze bampita mukuja wa BTFM mu Ndoveso owereza wano ka message ku WhatsApp yaffe n'ogamba nti mukunja bambi nkubirako nina ekizibu. Kunja nina ekizibu. Afuna omuwala ne muleete waka twali waka wano banga sideni omuwala yantuteeka ebintu byange byonna asuza ku sementi mazima ddala. Asuza ku sementi nga yikukumana ekimaze ebintu byonna ekitondita byonna yabisibye byonna yabitwala asuza towefuuwa sina wandina ekyokwebika nditudde mu kipande. Nange tukaaba omusajja takaaba bw'ati olinga mukazi. Gundi nawe totuswaza omusajja takaaba bw'atyo ebintu byonna nja bireka. Omukazi yani totukuba tonkuba bisirani nawe ku makya kuno omukazi yani ukabanga mukazi kolaba obwenzi kubanga kakati wewe mpisibwe wewe kuyitamu kati kikukaabya bukaabya gwe tokimanyi nti abakazi bayaye. Wala mazima ddala buli kimu nakisiba ekitanda omusaliso buli kimu natwala etabi zange nazitwala mazima ddala. Tusirika kuno yuko abanga mukazi. Kale katunonye goyagala kikati. Njagala kumanya biri ayalazeewa nabyo ebintu byange yabitaddewa kyokka kyenjagala okumanya. Kale Bera ko tovaako. Kale mukulu Wanji sirika mukazi ajja kuwulira ng'owoloma. Mubanyimbo ya sementi omuntu okusula ku sementi. Nkitegeera naye sirika. Abanyisirwa omukwano gwange ebintu byange okubizimba mbadde nga nsula bweru mazima ddala nakayiyayiya bangisa ennyumba. Mukulu katugende mu Ndoveso. Timuwulire nno. Mukulu onnemye kati onnemye ngenda oba tosirika. Kati sirika. Kale ebintu byo katubireke tulibikolako olulala. Anti sirika. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 27. Kati wulira. Wanji. Oli otya? Kiki omwenge gukuluma weebase kiki? Bannange buno obudde obwakedde dda. Obudde obwakedde dda
Kiki oli mulwadde? Yeah. Madde njagala kulabako. Madde njagala kulabako. Ani ono? Nze Godi. Oli kati obeera side ki? Gobeera side ki? Wasomboza jembeera oli mbeka. Kati ate gwe wampeera essimu wagiwambega. Kuwanga. Togimpangako? Bannange tufudde. Togimpangako? Ate nga nagijjawa. Ate nze nga nagijjawa. Naye nga njagala kulaba oliwa nze nvuge nzije. Toliiwo? Kirabika oba otulo oba kiki oba otamidde. Oba watamidde. Mbadde nina akalaboko. Munnange akalabo kano waali katutte kubanga. Nti akalabo kano waali katutte nina ekirabo kyo bakimpadde nkikuwe. Olina ekirabo? Muliwo. Anti kakati nze nkubuuza oli ludda wa kirabo kyo nkikuwe? Nti wano Gayaza. Gayaza? Saidi ki? Kati olaba oluguudo lwe Gayaza olumanyi bulungi. Olaba Gayaza Katale. Kaliwa? Gayaza Katale waliwo awo bazimba kalina empya ebbiri. Ku kkubo? Ku kkubo ddala ku main. Opposite ne petrol station? Awo wennyini. Niwendi mabega awo, mabega wezo kalina niwendi kaleete. Obeerayo naani? Nga tupangisa nze ne sita wange. Ano kirabo kyo no kyamaanyi kya ssente. Bannaye ng'onnyambe mbadde nyinamu n'obuzibuzibu bwa ssente bannaye jangu. Genda kunkubira kati ngenda kujja nzinone. Anti oyinza okuba osula wala n'okuva ku kkubo n'onninza. Ndi ku mayini nkugambye mabega wezo kalina ezebbiri ze bazimba empya. Yes, sente mmeka ezo? 2,200. Ketwalire. Ate nno ogenda kasubwa. Kawe jjajjaawo. Sebo, omuwala omuwulidde gy'ali? Ntegedde gy'ali kanyambalirewo ngende kubageresa ati yandekeddemu bbiri. Kanyambalirewo ngende mulumba. Kyonna kyonna kye ngenda okumukola. Bye. Okukitegeera.